Abaana babaddewo ku Sande baalabiseko mu kanisa oba kyabadde kyebikiro baalabise mu kanisa bonna yabaleese taata waabwe nga wabazaala era olwavudde mu kanisa n'abakwata n'abazaayo akakuba yabadde alina visitation gye yabadde agenda bwe yazizaayo abaana n'agenda mu visitation bwe yavuddeyo n'ayitira wano awaka teyaluddewo ssaawa nga 3 n'addayo mu maka ge bwe yazzeeyo kigambibwa nti yasanzeeyo omukyala bwe yatuuse n'agamba omukyala nti nkooye njagala kuwummulamu n'agenda n'awummula kati awo ebyaddiridde eby'omukyala okuva mu kufuluma mu nnyumba oba okubulawo tebyategeerekese. Maama ne taata bavuddeyo bava ku mirimu gyabwe naye nga bavuddeyo banyweddemu era nga we guli taata munywi ne maama munywi ne bajja ne babibaka mu nnyumba naye omwami agamba tategeera butya mukyala we bwe yavudde mu nnyumba ate kuddayo bweru ku bbaala era omukyala amawulire gamusanze mu bbaala nti wali ennyumba ekoze ki ennyumba ekutta omuliro waliwo n'abaana oba bafiiridde mu nnyumba kwe kudduka najja ng'abuya anadduka emisinde era n'asanga ng'enjege eguddewe naye mu kuvaayo wano ekufulu yagitaddeko mu kajjika nakati n'ateekayo munda kufulu n'aginyiga n'agenda n'ebisumuluzo abantu bano tebandifudde kubanga taata yanoonyezze wali ebisumuluzo bye babiteeka ggulewo nga tabikola ki nga tabiraba anoonya mukyala we ne mukyala we mu nnyumba nga taliimu. Taata waabwe n'agezaako okubuuza abaana ekisumuluzo mwakitaddewa maama waabwe yabadde agenze ng'asibyewo olw'ababbi akati n'omwana omu ate n'asiba ekufulu ey'omunda kataata we yabadde agezaako okubataasa beggulire yagenza okutuuka ku kufulu ey'ebweru nga nsibe. It is an abrupt invasion whereby to try to expect with not an expecting issue nti kyali kyabaddewo naye it was an incident in conversion nti abaana bayiridde mu nnyumba without any rescue naye abakoze commemoration to rescue batuyamba ennyo era abatudduukiridde we thank them all and then. Kwa tubadde tukyali wano mu lumbe mukyala n'akatutema nti omwana omusiki si waffe naye naffe ne tukikkiriza kubanga omukazi yagaba omwana era tukola enteekateeka enkya tugenda kuziika abaana baffe babiri bakkiriza nti baffe tugenda baziika bukuya naye ng'ekyo nsaba nti abakazi babeere n'obwesigwa awaka n'abasajja. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna n'obukadde wa bakasitoma mulimu kigwokola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima. Bwe yagudde ekiro omwami yakomyewo kiteeberezebwa nti yakomyewo ne mukyala we n'abaana nga mwe bali mu nnyumba naye ekiro twafunye ekizibu ffenna ng'omuluka guno ogusega nateete amasannyalaze gaavuddeko wonna kati baga nti baalese wano kando ku firiigi eno baaleseeko kando mukulekako kando omwami n'adda mu kisege ne mukyala we ne beebaka n'abaana ndozo babasula wano eno ate omukyala kye yakoze yalekeseeyo omwami we n'addamu naggalawo oluggi n'afuluma n'agenda mu bbaala okunywa omwenge naye n'omwami yakomyewo ng'anywedde nnyo n'agenda naye n'abasibirayo kati kando gye balese ku firiigi eno ye yagenze n'ekwata omuliro omukyala ali mu bbaala ali mu kunywa omwami gy'ali mu nnyumba yeebase n'ekwata omuliro firiigi noza ne gaasi byonna ebyakubye ekiziire eky'amaanyi ennyo ekyavuddemu abaana 3 baafudde omuwala wa myaka 10 omulenzi ali myaka 8 n'omulenzi omulala wa myaka 3 ne taata olwokuba nti yabaddemu baadde babuyaana wano eno abatuuze kwe kukuba kuba balemeddwe okugulawo kwe kukuba ekituli ekyo mwe baabayisiza naye bagenza okumenyaawo n'emmanja okumenyayo era bwe watyo ng'abaana bano 3 bamaze okufa kale ensonga ezo byabaddewo ku lusaawa 6 ogw'ekiraawo
obudde era buba bukyali nnyo saa mukaaga ogw'ekiro naye ng'omukyala ali wali mu bbaala ali mu kwekombera mubisi. So tukubiriza abantu bonna ekigambo ekikwatagana ne kando kibi nnyo. Kando omusubbaawa kibi nnyo, kibi ate n'okiteeka ku bintu bwe biti by'omanyi essaawa yonna yonna bisobola okukwata omuliro ne bibeera nga bibaviirako obulabe bwe buti. Omusubbaawa gwe baalese ku firiigi eno waggulu. Omukyala n'addayo yabadde mu nnyumba ng'omwami amanyi bali bonna n'addayo mu bbaala okunywa omwenge. Kakati kando we yagize bweti yoza neekwata omuliro nereetera firiigi eno okujja ne gaasi n'abwatukiramu ne bafuna ekiziyiiro eky'amaanyi ennyo. Ekiziyiiro ekyo kyaviiriddeko abaana bano abasatu okufa, okuli abalenzi 2 n'omuwala 1. Enjega eno yaguddewo wano mu Kitaka zone ew'omugenzi Kibazo. Bano bapangisa naye omwami n'omukyala bagenze ne banywamukko ku mwenge. Bwe bavudde ku bbaala bombi ne bakomawo okuyingira ewaka waabwe bombi wekigambibwa. Naye mu kubeera munda ate omukyala yalese bbaawe n'addayo ku bbaala. Olw'okuba nti amasannyalaze gaali gavuddeko mu kitundu kino kyonna, omukyala yalese kando ku firiigi eri ng'eyaka n'abaana nga mwe bali mu nnyumba. Kaakati ekibi kye yakoze yabasibiddeyo kufulu n'anyigako kufulu ku luggi. N'anyiga kufulu ey'omunda ku luggi ate n'addayo mu bbaala okunywa. Naye nga kando kweri kuli eri mu kwaka. Kakati kando firiigi eno yamaze n'ekwata omuliro. Firiigi mu kukwata omuliro gaasi naye n'abba, abaana ne babeera nga bafa ekiziyiiro munda muno. Naye nga n'omwami mwali yeebase, omwami amanyi ti mukyala we waali. Agenda okunoonyanoonya we bateeka ebisumuluzo nga takola ki? Nga tabiraba. Mu kubuyaana okw'amaanyi kati kwe njagala omuntu otegeere. Abatuuze abali around kwe kukwata ne bakuba ennyumba eyo ne bagimenya nga mulabaawo basobole okutaakiriza abali munda muno. Era bagamba obwedda abaana bali mu kukaaba okw'amaanyi ennyo nga baziirana naye nga tebalaba bukyebe bakuba luggi balukubye paka we kwasaawo omwami n'asobola okutaakirizibwa. Omwami oyo mulongo kato n'asobola okutaakirizibwa n'afulumamu n'akaana akamu naye abaana 3 baafudde. Omuwala ali emyaka 10, omulenzi omu ali mu myaka 8 n'omulenzi asembayo ow'emyaka 3. Bonna baafudde naye nga bafudde ekiziyiiro ekyabadde mu nnyumba eyo ekiro ekyakeseza olunaku olwaleero. Kati kumacyangazi okusa ate nsoose kulya ku macyanga abalowoozi googera nti abaana baayidde naye nga sinafuna bulungi obaluddawo era nga ngamba bwe naazuuka ne mbuuliza ngenze okuzuuka ssaawa eno nga bagamba ti wano wa Kibazo naye nga okubaawo kwabyekuba sirina kye nawulidde nga mbulizaako budde bwadde bwakiro. Agajavu bungi nnyo ennaku zino. Simanyi oba ddembe President Museveni lyawadde abantu nti lyerinje ennyo. Abantu banywa omwenge ne batandika ne beefukira ne mu mpale. Kakati baneeno nga famire mugirabye ebyaviiriddeko omuliro gwonna okugamba nti gugira myenge. Taata onywedde omwenge. N'omukyala n'adda ne mu bbaala n'atandika okubeera ng'anywedde ki? Ng'anywedde emyenge. Kati ekyo kiviiriddeko ebintu binene abaana ne bafa. Ne taata yabadde era agenda dugenderamu mu mbeera eyo bwetyo. N'olwekyo mbakubiriza mwenna abatuuze bafe ab'ebusega ne bannayuganda bonna okutwalira awamu okwesonyiwa ebikolwa ebyo bwe biti eby'omwenge. Oba ogenza okunywako genda onyweko akacupa kale kuba tekijja kuvaamu. Nywayo akacupa okomewo ewaka nga okyategeera bulungi nga tojja kukwata nti sima kando nga ono omusuba ogulaba nti yagutadde ku firiigi ate wali n'ebintu ebirala ebisobola okujja. Oba ng'osigazaamuko ku bwongo tubakubiriza nammwe ab'amabaala ababeera ebweru paka ssaawa 6 7 mukyali ebweru
muli mu kutunda myenge ndoze embeera eyo okuva edda emabegako na tuze tugivumirira tubane mbeere ne ssaawa ze mukoma abantu abo balina ewaka waabwe gye bava mwe muyita bakasitoma bammwe bagenda kuddayo ewaka nga bino bye biriyo ng'abaana bayidde ng'abaana beesaze ababbi babayingiridde n'olwekyo ebyo byonna nga bannabusega tubivumirira era tusaba bannaffe mwenna mubeere nga mubikomya kuba bannaffe abamu baganya okujja mu kamera ababalabye oba bategeera ensonga eno ddala bwe yabadde. Maama ne taata bavuddeyo bava ku mirimu gyabwe naye nga bavuddeyo banyweddemu era nga we guli taata munywi ne maama munywi ne bajja ne babibaka mu nnyumba naye omwami agamba tategeera butya mukyala we bwe yavudde mu nnyumba ate kuddayo bweru ku bbaala era omukyala amawulire gamusanze mu bbaala nti wali ennyumba ekoze ki ennyumba ekutta omuliro waliwo n'abaana oba bafiiridde mu nnyumba kwe kudduka najja ng'abuya anadduka emisinde era n'asanga ng'enjega eguddewe naye mu kuvaayo wano ekufulu yagitaddeko mu kajiga nakati n'ateekayo munda kufulu n'aginyiga n'agenda n'ebisumuluzo abantu bano tebandifudde kubanga taata yanoonyezze wali ebisumuluzo bye babiteeka ggulewo nga tabikola ki nga tabiraba anoonya mukyala we ne mukyala we mu nnyumba nga taliimu kati obwo obulagajjavu obwaba maama okiwulira obulamu bw'abantu bufa n'abamambala tugenda kutandika okugaggala so ensonga eyo gye njagala ennyo okutangaazaako eri abantu baffe era ddala omwenge mulimu ebintu ebyenzikotta bingi mwebiri banywa nnyo omwenge siga nti tebanywa bannabusega wano eno abasinga mbamanyi banywi balungi nnyo banywi balungi amabaala ogasanga ssaawa 8 nga maggule ssaawa 9 abamu basula nga banywa so ekyo kintu kibi nnyo era kinene nnyo mu kitundu Busega tufunye enjega mu kitundu kyaffe muto waffe ate nga mukwano gwaffe yafunye obuzibu nti ennyumba yakutte omuliro bulajanye ekyembi omukyala teyabaddewo waliwo n'omukyala atera okubayambako ndowooza mumuyita maidi mu abaasoma tebabaddewo abo badde tebannadda n'olw'ensonga eyo abaana abo abasatu ne bafa era tuli wano ekabaale nga tuli mu kutya tufunye okusomoozebwa kungi era kituyinza okubira Obuganda oba Uganda omulanga abantu babeere n'obwesigwa kuba tubadde tukyali wano mulumbe mukyala n'akatutema nti omwana omusiki si waffe naye naffe ne tukikkiriza kubanga omukazi yagaba omwana era tukola enteekateeka enkya tugenda kuziika abaana baffe babiri bakkiriza nti baffe tugenda baziika bukuya naye ng'ekyo nsaba nti abakazi babeere n'obwesigwa awaka n'abasajja era kitaawe omwana n'akuba essimu omwana asembayo naye nze kyenkubira abakyala omulanga babeere n'obwesigwa kubanga Katonda alina engeri gyakuwemula omukyala laba Katonda kino bwakimubikkulidde mu buzibu bangi nnyo abatuuze bawulidde obusungu abalala mutwale ku poliisi mukole ki naye nga bw'okubirizaamu abaana abafudde bonna babe kitegeeza bw'oba nga olwawo okusalawo oyinza okukola ate ekizibu ekikosa omuntu naye nze nsaba abantu babeere n'obwesigwa ekirala abantu amasannyalaze bwe gagenda swiki zonna bamakinga essuwa nga baziggyeko okusinga okwonoona ebintu oba n'okufiirwa abantu kuba twafiiriddwa abantu bano lwa bulagajjavu bayizawe kubanga omukyala adde atambula nga bw'aba agenze oba nadda ku kiro ayinza okunyiga kufulu oba ebisumuluzo agenze nabyo kubanga twanoonyeza ebisumuluzo nga tebiriiwo era ennyumba twagibomoddemu kituli n'olw'ensonga gwe mulanga gwenkubira abantu babeere n'obwesigwa ekifaananyi kyenkusiigira kimu kubanga chairman fe bagenze otukubira fe twasanze olwedde ennyumba bamaze ogikoona naye abantu abo tubajja munda ng'abaana olwedde basatu bakoze eki bafudde olw'ensonga epoliisi n'etuyamba poliisi tugyebaza nti yakoleddewo ne tubatwala mu ddwaliro ne tubatwala mu mokyale era noono gwe tubadderayo wano emututte tugenda mujjayo tugenda kuziika enkyebuku ya ssaawa 10. Secretary wa LC1 Kabale zone wano wetuli tufunye enjega ya mutuuze munnaffe okufiirwa abaana abayiridde muliro gwaleeteddwa amasannyalaze kitalo nnyo eri ekyalo kyaffe n'eri mutuuze munnaffe siwulira bulungi kubanga emabegakaawo mu April
ennaku z'omwezi 12 mutabani wange yatomera okugulu, emmotoka yamutomera okugulu ne kukutukako ne kugwa wali era ne muli omwo mwali bakyamujjanjaba. Emmotoka y'amagye yamutomera abadde bamujjanjabira amegundi ebombo nga bali tannabawona ate kyekiseera kyekimu eggulo aye ntufuna akabenje kano ak'omuliro ng'abaana baasiibwa wano ku Sande abazzukulu ne bavawo essaawa nga 3 ne bagenda ne batuuka eka ne beebaka. Olwo amasannyalaze gaali tegannaba kudda, kati amasannyalaze bwe gaakomawo gaatuukira mu furiigi, ndowooza swiki baali bagireseeko, furiigi n'eyabika neekwata omuliro. Mu ddiiro waliwo omufaliso abaana bwe basula, omufaliso ne gukwata omuliro, omuka ne guba mungi nnyo naye nga kife twakitutte nti kirabika baafunye ekiziyiro, ne taata waabwe yabadde mu nju essaawa ezo, baba waabwe nga taliiwo, abaddeko gye yabadde agenze. Kati taata waabwe n'agezaako okubuuza abaana ekisumuzo mwakitaddewa. Maama waabwe yabadde agenze ng'asibyewo olw'ababbi. Kakati n'omwana omu ate n'asiba ekufulu ey'omunda. Kati taata we yabadde agezaako okubataasa beggulire, yagenze okutuuka ku kufulu ey'ebweru, nga nsibe. N'agezaako okuleekaana paka amaanyi lwe gamuwedde, n'abaana amaanyi ne gabaggwa. Wabaddewo omuliraano waabwe yagenze okuwulira ng'alaba omukka. Bagenda okutuuka ku luggi olw'ebweru nga kufulu kweri, ne bawummula ekituli ebbali ne babayisaamu. Omuledde omwana omu yabadde amaze okufa, omuwala omulala omukulu owa boda yagezezzaako okumutwala akumutuuse ku bazadde, kumutuusa awo ng'omwana afudde. Bano olwedde abapoliisi badde bamaze okubatwala, taata waabwe nga bamututte n'omwana omulala n'omulambo. Taata waabwe ne bamuteekamu, ne bamuwa ekitanda, ne bamuteeka ku okisigini n'omulenzi, era emirambo ne bagitwala ku site mochari. Taata waabwe bamunoonya aba kampuni gy'abadde akola bamututte mu ddwaliro, bagenda bagende bamala omuceekinga bajja muzza. Kati kyekyo tukyabibuusabuusa tetunnababikkiriza. Omwana waffe kubanga ffe tumukuzizza, tumukuzizza awo watuuse nga tetumanyanga nti si waffe. Naye kati wabaddewo omusajja omu yakubye nti bwe muba mugyayo emirambo gy'abaana abo, n'agamba ogw'omwana asembayo temugujjaayo, si wa kato. Netugamba ate kati kyennyo, kati bwe tujjayo emirambo gyaffe guli bye banaalaba oba bagujjayo oba gubeerayo. Kubaddeko Danira ye mukulu, Diago ne linnya liri nkaluubirira, asembayo oba ye Triple, sima Triple, yeyita Triple. Kyabangawo wano. Be very brief. Nti nga gwendi wa family nange kyankutteko nnyo nenerekeza n'ebyange byonna, naye mwebali nnyo kujja, mwebalire ddala, naye nga it is an abrupt invasion whereby to touch with not an unexpected issue nti kyabaddewo, naye it was an incident in conversion nti abaana bayiridde mu nnyumba without any rescue, naye abakoze commemoration to rescue batuyambe nnyo era abatudduukiridde, we thank them all and then. Naye namwe mwebale kujja kulwana taata nga byayogedde bye nabadde njogera ennyo, taata abimazeeyo. I haven't any supplement upon that, naye that is it. Bade bali nyumba nga bebase kati amasanze ne gagenda, amasanze mukomawo nikasanga ko fridge nga kweli nigajoja nigajiyitamu neyaka ebintu byadde mu ddiwo nabona ne byaka ne bikola omukati abadde bebase omuka ne gwa affectinga ne suffocatinga
abadde base Munyumba. Ekyogerebwako nti maama yabadde agenze kunywamu bituufu? Bifu nnyo, si bituufu. Yadde ageze banuliza kyakulya. Manyi abandi baagala nnyo okulya snacks. Ne baba bakose bagamba mama njagala kino. Yadde agenze ku dduuka eyo omanyi nga bonogenda ku dduuka nga wogenza okugula ebintu ubasika chips mikwano gyo kanagala otwalemu kubudda munyumyamu. Obudde gye bwamukwatidde yabadde akyali bakyanyumyamu. Amawulire gamusanze ubanyumya nti weno okyali awo naye ewo omuliro gukutte. Kati byadde aliko n'abisuulawo. Ate kye baatugambye nti ne taata yabadde si kifu nazo si kifu. Mawulire mayibu omuntu ayogera kike nakyo si kituufu. Jasi yadda ne bamami nga atera okujja kusanda tulabako. Kati byavudde okusaawa zadde nga nnya n'atusibula n'agenda. Abaana asuusa nabo ku church ku makya bavudde ku church n'avuga n'abazaayo ewaka inajja eno olweggulo omanyi kuno kuliko meeting z'emikolo egigenda mu maaso. Najja bwe yazzeeko wano n'atubuuzaako nalekawo byalese n'agenda mu meeting. Yavudde mu meeting n'akoma wano eno ewaka ntubeera wano paka saawa nga nnya yasimbudde n'agenda ewaka. N'agenda eka bwe yatuuse ewaka yasanzeewo omukyala. Omukyala n'amugamba naga omukyala njagala kwebakamuko. Omukyala n'amugamba sooka onaabe nga nagwe ndete baana ebyokulya. Sooka onaabe owummulemu. N'anaaba n'agenda okuwummulamu. Baana nga bali mu ddiiro. Sooka n'abaana nabo ogundi ekyoto twatwalidde. Amasanyalaze nga gagenze. Ate gagenze okudda nga beebase. Amannya Nakamya Esther. Ndi mwannyina wa taata eyafiiriddwa abaana. Esther. Abaana babaddewo ku Sande baalabiseeko mu kanisa ne basaba bulungi kuba babadde baludde okusaba. Oba kyabadde kyebikiro baalabise mu kanisa bonna yabaleese taata waabwe nga wabazaala. Era olwavudde mu kanisa n'abakwata n'abazaayo waka kuba yabadde alina visitation gye yabadde agenda. Bwe yazizaayo abaana n'agenda mu visitation bwe yavuddeyo n'ayitira wano awaka. Teyaluddewo ssaawa nga 3 n'addayo mu maka ge. Bwe yazzeeyo kigambibwa nti yasanzeeyo omukyala. Bwe yatuuse n'agamba omukyala nti nkooye njagala kuwummulamu n'agenda n'awummula. Kati awo ebyaddiridde eby'omukyala okuva mu kufuluma mu nnyumba oba okubulawo tebyategeerekese. Wabula twagenze okuddamu okuwulira ku ssaawa nga 7 ogw'ekiro nga batukonkona nti ennyumba yonna abantu bafudde. Era twatuuse ku bazadde klinikii Nateete ng'akawala ka second born kali eyo gye kafiiridde Kanalukwago Danela ka myaka nga 9 n'abaana 2 nga babatutte ku Stemmochare nabo babadde bafudde. Omu kigambibwa nti bebi asembayo ye bagenze omujja mu nnyumba ng'olwedde mufu. Kati then awaddako ow'okusatu yafiiridde mu ddwaliro nga bakamutuusaayo kuba basawo baatugambye omulago nti babadde bakamusako oxygen n'afa. Naye olw'okuba nti bazze tebalina fayiro babatutte mu Stemmochare. Ati twatuuseyo ng'ennyumba bagikonyamu ekituli kuba kigambibwa nti ebisumuluzo byababuze. Mu kiseera ekyo ndowooza ng'ekika kikutte mu nju tebafunye ebisumuluzo ne bakubyemu kituli. Bwe bakubyemu ekituli ne babajjayo. Maama abo bw'atyo bwe yatugamba. Abadde n'abana. Omu yasurvivinze first born we ddala yawonye ye teyafudde. Kati bano abajja baddiringanako baba rescuinze ne taata we bo basobodde bafulumya ebweru ne taata we. Kati bano abajja baddiringanako second born addako n'asembayo be bafudde. Asembayo si wuwe tukifunye naffe mu nkuubo naye nga fenga family tunaafuna butuufu bwakyo. Bwe tunaaba tufunye butuufu bwakyo era tujja kuba tukitegeera. Sauti nzuri zo. Tropics booming with some moon.
Kigabayita mu kisere taata bonna omufanyire abantu abona batubaama omuyinza w'oli okubayamba oli tobaleka kuzirika ekyawandiika nga kyogera tewozirikira ku nnaku olw'okulabirako ennaku bano baleme kuzirika taata amaaso gaabo nga bagatunuulize gwe omuyinza w'ebintu byonna amaaso gaabo bagatunuulize gwe nanyini buyinza amaaso gaabo bagatunuulize gwe mukwano gwange awaniridde essene okutali mpaji mu linnya lya mukama waffe yesu omwana akatonda bayinsobozesa omuyinza w'ebintu byonna yongera obakweka eri pulaani y'omubi ekisa kyo kibawanirire ekisa kyo kibalokole wonna wabeera ekyokuddamu ky'abantu bano beera ansa sirisa oluyogaano lw'omubi sirisa oluyogaano lw'omulabe olwagala okwabuluzaamu famire oli katonda ow'ebiro n'ebiseera oli katonda gwe tuyiseeko gwe tulabyeko ng'otusomosa mu biro ebifaanana bwe biti awatabadde taata obadde taata awatabadde maama obadde maama awatabadde mwami obadde mwami awatabadde muzadde eno ayinza ebintu byonna taasa amaka gano mu byongera mu 142 Zabbuli nti nga taata ayinza ebintu byonna nga tufuka okwemulugunya kwaffe mu maaso go omuyinza w'ebintu byonna okwemulugunya kw'amaka gano taata okwemulugunya kw'abantu bo tukutadde mu maaso go oli katonda ayanukula oli katonda ayinza ebintu byonna n'oyongera n'oyigamba ti omwoyo wange n'emmeme yange taata mamira mukwano gwange mamira omusumba omulungi ayinza ebintu byonna leka wabeewo akukkiriza kyekyamazima yegwa tutambuliramu yongera okunyweza ebigere byaffe yongera okunyweza ebigere byaffe tuzaamu omubi taata ayinza ebintu byonna ye taseekangako amagombe gabunigabo taata ayinza ebintu byonna gayayanamu tuweyogera mukumira bannayuganda tegagenda kudda mukumira bantu bo mu linnya lya mukama waffe yesu omwana katonda obulamu dadi bwobanga wowangula amagombe omuyinza w'ebintu byonna ogenda Kajja w'abaana waali omukyala omu